Haleluya mukama yebazibwe nnyo njagala kubalamusaako mwenna mulinnya erisinga amannya gonna erya mukama waffe Yesu Kristo mwana wa Katonda abeerera ddala omulamu. Mukama abakuumye atya. Twagala okwebaza Katonda olw'ekisa kye ekingi ekikyatukuumye nga tukyali balamu, nga tukyassa era nga tukyayogera ebigambo bino. Njagala kwebaza mukwano gwange gwenna ali eyo okumpi newala agoberera Just Gospel Media Uganda. Manyi nga si byangu, abamu ku mmwe mutwala omutango gw'amaanyi okulabika nti mubeerako ku online, abamu ku mmwe mukozesa data data agenda mungi nnyo, abamu ku mmwe mukozesa wifi mugisasulira, buli kimu kitwala ssente. So twagala kwebaza Katonda nammwe ate ba Kingdom Investors ne muvaayo ne mugamba obuweereza buno katuyimirire nabwo mu linnya lya Yesu Kristo abeerera ddala omulamu. Olunaku luno olwaliro tugenda kwogera ebigambo bigenda okubeerako bya buziba, n'olwekyo ngenda kusaba amatu ogampe ompeere ddala ebirowoozo byo nga twogera ebigambo bino mu linnya erisinga amannya gonna erya mukama waffe Yesu Kristo abeerera ddala omulamu. Waliwo abansindikidde message abamu comment nga baagala okujoininga WhatsApp fellowship yaffe. Nja kusaba gwe wenna agamba nti njagala nange mbeere kitundu ku buweereza bwammwe obwo, ojja kukomentinga enamba yo wansi, oba sekyo nja kuteekawo enamba yaffe ey'essimu oba enamba yange kennyini. Nja kuteekawo enamba yange nze kennyini nyini Nicholas. Just onsindikire WhatsApp, just ongambe bugambi nti njagala kujoininga WhatsApp fellowship, then nja kuba nkugattayo mu linnya lya mukama waffe Yesu abeerera ddala omulamu. Twagala kwebaza Katonda olw'obulungi bwe n'ekisa kye ekingi ekituwaniridde olunaku olwaliro. Olunaku lwejjo twayogedde ku bigambo byabadde bingiko, naye tukkiriza Katonda n'olunaku olwaliro agenda kuba tukozesa tubeeko ebigambo bye twogera mu linnya lya mukama waffe Yesu. Olunaku olwaliro lwa 6 nnaku z'omwezi ziri 23 mwezi gwa 7 mwaka 2022 mwaka gwa mukama waffe Yesu Kristo. Tugumwebaliza era tukimwebaliza nti akyatuwadde ekisa okutuwanirira okwogera ebigambo bino. Nkusabye weetegeke kitango mwesigwa, nzikiriza nkwebaze olw'ekibiina kino ekinene mukama kyotadde mu maaso gaffe.
njagala kwebaza olw'omukono gwo ogw'amaanyi. Waliyo omuntu ali eyo gwozzaamu amaanyi. Waliyo omuntu ali eyo gwosisinkana. Abadde anafuye n'omusitula. Abadde ng'aweddemu amaanyi n'omuwa amaanyi. Waliyo omuntu ali eyo. Kimanyi ebintu ng'abadde tabitegeera. Eddoboozi lino likozese limuzzeemu amaanyi. Bangi sibasisinkanangako. Eyo si y'ensonga. Naye ekigambo ekyo Bayibuli esomesa nti kidduka mbiro. Sabye ekigambo kyo kidduka embiro kiyite mu muzindaalo guno, kisisinkane omukyalo oyo ku ssimu ye, kisisinkane omusajja oyo ku ssimu ye, kikyusa obulamu bwe. Obuweereza buno nsabye bubeeko gwe bugasa. Amen. Haleluya. Twagala okwebaza Mukama nateera. Olunaku lw'ejjo wiiki eno yonna ne gye tukubye oluku emabega. Neeno gye tulimu gye tugenda okuwunzika. Naye lyejja ebigambo bigenda kutambula bwe bityo. Twetoololera ku kintu ekiyitibwa Antichrist. Wamu ateera ne false prophet. Subire nti ompulira bulungi nnyo. Bintu bibiri. Danieli yaloota ebirooto bye byali bibiri. Byali biwerako. Naye ekirooto kye tutunuulira kye kiri mu Danieli 7 olunyiriri olusooka. Ne tugenda paka ku lunyiriri Danieli 7 olunyiriri olusooka paka ku lw'omusanvu. Yaloota ensolo nnya. Then ne tudduka emisinde ne tugenda paka muganda waffe Yokaana naye ng'aloota. Kulamusizaako nnyo. Ebyo byonna twabigatta nga birina information gye bituwa, nga birina ekifaananyi kye bitusiigira era kye bitusimbira, nga bituwa okulabula ku mulembe guno gwe tulimu kiki ekitusisinkanya, kiki ekiri mu maaso gaffe, kiki ekyeteeseteese okusisinkana obulamu bwaffe. Bassebo ne bannyabo, birooto Danieli byaloota ne Yokaana byonna byaloota, kutusiigira kifaananyi tusobole okulaba wa gye tulaga. Ng'ekkanisa kiki kye tuddako, kiki ekiddako. Bassebo ne bannyabo, maaso awo tugenda kutuuka tulabe government systems ezikoleddwa. Maaso awo tugenda kutuuka tulabe system ez'omu masomero ezizimbiddwa. Maaso awo tugenda kulaba amalwaliro, system z'amalwaliro, system z'ebyensimbi ebyenfuna ebikyusiddwa era ebigenda okukyusibwa. Mwomwo mwe muli system eya 666. Omwo mwe muli system ey'ensolo, image of the beast, ekifaananyi eky'ensolo, system ey'ebyokusinza, ensolo, government. So ebyo byonna bassebo ne bannyabo njagadde okubategeeza bituwa ki ffe ng'ekkanisa ya Kristo, bitulekawa ffe ng'ekkanisa ya Kristo, bitulekawa. Gwawuliriza ebigambo bino, bw'oba ng'obiwuliriza tunula w'oyimiridde, by'owulira, by'olaba ne by'okola, by'owulira, by'olaba ne by'okola. Omala okuwulira kiki ky'ozzaako. Kulamusizaako nnyo era nkwaniriza ku Just Gospel Media Uganda. Kristo asinga nnyo nnyini ddala okutulabula ku nsonga eyitibwa ey'aba false prophet. Matayo 24, 23, 27. Matayo 24, 23, 27.
Otuseewo Matayo atuseewo gambako nti amiina nkwanirizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Matayo 24 ampuliriza mukwano gwange osobola okushealingako ne munno bw'owuliranga ebigambo bino bigasiza obulamu bwo. Munno muyite shealingako naye omutegeeze nti waliwo ebigenda maaso wano ku Just Gospel Media Uganda YouTube channel. Matayo 24:23 tugenda kudduka mu biro ebyo omuntu bw'abagambanga nti laba Kristo ali wano oba nti wano temukkirizanga. Bajja bagamba nti twalabye Kristo wangi mulindirira okudda kwa Mukama waffe Yesu nti Kristo bamulanze dda ali eri Germany, waliwo abamulabyeko ali eri Mmanga mu Kaleerwe mu Kisenyi, waliwo abamulabyeko ali wano. Okwate ka bodaboda ebiseera ebyo abakali bakakyaliwo, kwate bus odduke emisinde ogende kukusinkana Yesu. Naye mpuliriza mukwano gwange, Bible tusomesa nti bw'alirabisibwa tulitwalibwa. Kati abalisigalawo be balimanya. Bw'alirabisibwa bw'atu tulirabisibwa tulitwalibwa. Ekyo kyama. Bano abantu babiri Sitaani ne Kristo balina ekyama. Ekyama ekyo kibikkulibwa. Tunakiraba maaso awo. Now tugende maaso 23. Nti ali wano temukkirizanga 24 kubanga walijja ba Kristo ab'obulimba. Walijja ba Kristo ab'obulimba. Njagala kukatiriza ebigambo bibiri. Bayibuli esinga nnyo kutuwooninga ku bintu bibiri era byenzize ensimba omutwe kuva ku luberebere twatandika okusomesa teaching eno. Nabbi w'obulimba ne Antichrist. Nabbi w'obulimba n'omulabe wa Kristo. Walijja bakristo ab'obulimba ne bannabbi ab'obulimba nabo balikola obubonero obukulu n'ebyamagero n'okukyamya bakyamye n'abalonde obanga kiyinzika. Balijja kekana kaseera ke tulimu olwedde bajja dda. Batuuka dda olwedde weebali nkiddemu olwedde weebali batuuka dda emirimu gyabwe gikwajja batambuza bulungi emirimu. Kanneemu kanabbiri kanneemu kanabbiri nga balya kanneemu kanabbiri nga balya. Wetuugirira weebali balijja balikyamya bangi obanga kisoboka ne ku balonde. Bano Antichrist ne bannabbi ab'obulimba. Kakati Antichrist akozesa bannabbi b'obulimba okusobola okulabika nti atwala ekyo kyalina okutwala. Bangi tetubala. Naye nkujjukiza tannaba kulabisibwa. It is still a mystery. Kikyali kyama. Tannaba kulabisibwa. Tannaba kulabisibwa. Naye ng'ate omwoyo gwe weeguli. Abadde bajja batambula naffe. Twabasomera Yokaana ebbaluwa esookera ddala 4:6, 4:5 ne 6. Weeguli. Omwoyo ogwo weeguli. Omwoyo ogwo weeguli. Ebbaluwa ya Yokaana esookera ddala
ebbaluwa ya Yokaana esookera ddala 4 n'olunyiriri olw'okusatu lwe lutegeeza ensonga eno. Eri mu Matayo 24, 23, 24 batugamba nti mwegendereze gujja omwoyo guno bwe kiba kiyinzika ne ku balonde bagenda kutwalibwa, n'abalonde abalokoka bagenda kutwalibwa. Eri mu Matayo 24, 23 paka 27 batuwooninga. Yokaana ebbaluwa esookera ddala 4 n'olunyiriri lwa 3 na buli mwoyo ogutayatula Yesu nga teguvudde eri Katonda. Era ogwo gwe mwoyo gw'omulabe wa Kristo gwe mwawulira nga gujja era kaakano gumaze okuba mu nsi. Gwo weeguli, gwo gwasimba dda amakanda, weeguli. Kyova olaba nti Bayibuli etusomesa Basesalonika ekyokubiri 7 n'olunyiriri olwo Basesalonika ekyokubiri 2:7. Basesalonika ekyokubiri olunyiriri lwa 2. Basesalonika ekyokubiri 2:7. Mukama yebazibwe. Kandunoonye wano ndulabe ndukusomere, kandukunoonyeze wano. Basesalonika njagala ndusome nga ndukakasa. Basesalonika ekyokubiri 2:7. 2 Thessalonians chapter 2 verses 7. Kubanga ne kaakano ekyama eky'obujeemu weekiri kikola. Wangi? Kubanga ne kaakano ekyama eky'obujeemu weekiri kikola. Ekyama eky'obujeemu bassebo ne bannyabo weekiri kikola. Y'oli Yokaana asooka 4:3 atutegeeza nti omwoyo guno weeguli mu nsi. Okategedde? Nkaddemu olunyiriri olwo. Yokaana ebbaluwa esookera ddala 4:3 na buli mwoyo gutayatula Yesu nga teguvudde eri Katonda. Tukaddemu Yokaana ebbaluwa esookera ddala 4:3. Bwe tumala okuva wano tugende tusome Basesalonika ekyokubiri 2:7. Kati tuli mu Yokaana ebbaluwa esooka 4:3 na buli mwoyo ogutayatula Yesu nga teguvudde eri Katonda. Era ogwo gwe mwoyo gw'omulabe wa Kristo. Ogwo gwe mwoyo gw'omulabe wa Kristo, Antichrist. Gwe mwawulira nga gujja, mwaguwulira dda nga gujja, mwaguwulira ku mawulire, mizindaalo nga gujja. Kati Yokaana abagamba nti muve mu bye twawulira, muve mu twawulira kakati sawa ya lero kaakano gumaze okuba mu nsi. Weeguli mu nsi, weeguli mu nsi. Basesalonika ekyokubiri, wangi? Basesalonika ekyokubiri 2:7. Kubanga ne kaakano ekyama eky'obujeemu weekiri kikola. Mystery, it's a mystery. Kyama kizibu nnyo okutegeera nti gukola, era kizibu nnyo okugumanya nti guli mu kukola, guli mu kutambula. Naye oyo yekka abikuliddwa yategeera ensonga eno gye tuliko.
oyo yekka abikuliddwa enkola y'ekintu kino yasobola okutegeera enkola yaagwo, kubanga kyama nga Kristo bw'ali ekyama kye tuliraba, ekyama edda ekyakwekebwa kakano nga kirabisibwa ne Sitaani munnange naye bw'atyo bw'ali alina ekyama kati kitegeererwa abo abamutegedde aleme kubeekulumbalizaako ng'abatamanyi nkweze. Wangi aŋŋambye nti nno wuliriza bw'aŋŋambye nti aleme kubeekulumbalizaako ng'abatamanyi nkweze. Ekyama kino weekiri, kubanga ne kaakano ekyama eky'obugyemu weekiri kikola. Kakati totambula mu nsi gwe nolowooza nti ffe twamala dda twalokoka byaggwa. Kasa twakkiriza Yesu ne biggwa. Ekyama kino weekiri, guno omwoyo gukola ne kaakano gukola. Guno omwoyo weeguli gukola wa Antichrist, weeguli mu kuteekateekera Antichrist, mweguli mu kanisa ya Kristo. Agents basimbiddwawo bali mu kuweevinga we omusajja ono atuuke, ayitibwa lawless man. Kyama bassebo ne bannyabo. Bible tusomesa Matayo 13 olunyiriri lwa 11. Matayo 13 olunyiriri lwa 11. Bible eva waggulu eri ng'etugamba nti alina amatu awulire. Alina amatu awulire. Abayigirizwa ba Mukama waffe Yesu bajja ne bamugamba nti kiki naawe ekikwogeza mu ngero? Lwaki oyogera mu ngero? Ebintu obyogera bikwese, tetubitegeera nabo tebabitegeera. Ebintu bino lwaki oyogera nabo mu ngero? Lwaki oyogera naffe mu ngero? Lwaki bano oyogera nabo mu ngero? Kristo ayogera ebigambo bino mu Matayo 13 olunyiriri lwa 11. Mwe muweereddwa okumanya ebigambo eby'ekyama eby'obwakabaka obw'omu ggulu, naye bo tebaweereddwa. Wangi mwe muweereddwa okumanya ebyama eby'obwakabaka eby'omu ggulu, naye bano tebaweereddwa. Kakati mu mulembe guno gwe tulimu omukambwe, bulaza sisita, olina okuba ng'oli mwogi nnyo, ng'owulira nnyo okusingawo nga bwe kyandirowoozeddwa. Olina okuba ng'olaba nnyo okusingawo nga bwe kyandirowoozeddwa. Ebintu bibiri, bw'oba towulira laba, bw'oba nga tosobola kulaba wuliriza, wulira. Ensi ey'omwoyo eyogera ki? Ensi ey'omubiri eyogera ki? Kiki ky'olaba mu nsi ey'omubiri? Kiki ky'olaba mu nsi ey'omu mwoyo? Lwaki? Kubanga mmwe muweereddwa okumanya ebyama eby'obwakabaka. Muweereddwa okumanya. Lwaki? Kubanga
guno omwoyo guno ogwogerwako mu Basesalonika ekyokubiri 2:7 kino kyama mystery nti guno omwoyo weeguli. Okugutegeera olina okubanga owulira, bw'oba towulira olina okubanga olaba. Kyova olaba Bayibuli etusomesezza nti mwe muweereddwa okumanya ebyama, ebigambo eby'ekyama. Wangi muweereddwa okumanya ebigambo eby'ekyama eby'obwakabaka obw'omu ggulu, naye bo tebaweereddwa. Kakati kino kye njagala okutegeeza. Matayo 13:11 bw'amala okututegeeza nti mwe muweereddwa okumanya ebyama eby'omu ggulu, ebigambo eby'obwakabaka baasi. Now kitegeeza nti ono omusajja guno omwoyo gwe oguli mu Basesalonika ekyokubiri 2:7 kubanga ne kaakano ekyama eky'obujeemu weekiri kikola. Ekyama eky'obujeemu kino weekiri kikola kyekiriwa? Kyekino ekyama ekya Antichrist. Mwoyo weeguli, gutambula, gulya bye gulya, gusuula be gusuula, gukola effujjo, abandi ne bagukubira mu ngalo. Naye eriyo ffe abaweereddwa okumanya ekyama ekyo. Gukola gutya, gutambula gutya, gulya gutya, gukola gutya. How does this spirit operates? Mujjukire Bayibuli tusomesa nti ffe tulina okukemanga emyoyo. You have to test the spirits. Kukema. You have to reach a point n'otegeera nti ono ayogera bino si Peetero, wabula ayogera bino Sitaani ali mabega we Peetero. N'olwekyo Sitaani bunira, de mabega wange gwe Sitaani, si gwe Peetero ayogera, wabula mundamu gwe mulimu omuzimu omubi ogwogera. You have to reach a point n'otegeera. Bw'oba tosobola kulaba, wuliriza. Ensi ey'omu mwoyo eyogera ki? Kubanga bangi nnyo mu mulembe guno gwe tuyimiriddemu. Abagudde, abawambiddwa, just because tebawulira, tebalaba. They are blind. They are blind. Tebawulira, tebalaba. Ku byombi tekuli n'omu alinako n'ekimu. Tewali. Tebawulira, tebalaba. Kyova olaba Matayo 13:9 lutugamba Kristo yennyini nga yayogera alina amatu awulire. Bw'ogenda mu kubikkulirwa alina amatu awulire omwoyo kyagamba ekkanisa. Kitegeeza atalina matu tagenda kuwulira. Kitegeeza ogenda kuwasibwa ng'omuntu akuwasa agenda kukusuula emyaka 10 mu maaso. Waliwo abantu abampuliriza kireme kubaawo ku bulamu bwo. Waliwo abantu abali eyo nga gwe baakuteekateeka dda, oli nga baamuwunda dda, balina okumuwasa bamuzaalemu n'abaana, balina okumufumbirwa bamuzaalemu n'abaana, bamalirize bamusuule, bakole divorce. Nga Sitaani yabaladde olukwe myaka 10 mu maaso, myaka 5 mu maaso, laavu ejja kubeerawo myaka 2, ono yoono, n'ebirooto ojja kubiroota nga ono yoono. Naye kubanga nti amatu ag'omu mwoyo tegawulira, n'amaaso ag'omwoyo tegalaba, n'olwekyo kino ekyama togenda kukitegeera.
bwe kityo nno abantu bangi bayimirira ku bituuti ne twanguwa ne tubawa ebituuti ne twanguwa ne tubawa emizindaalo ne twanguwa nnyo okubasembeza mu bifuba byaffe naye at the end of the day ne balaga kkala zaabwe entuufu ku lwaki olw'ensonga nti tetwabalaba tetwasobola kubalaba tetwasobola kubawulira Bayibuli esomesa nti alina amatu awulire akadde ke tulimu kakuwuliriza nnyo nnyo nze sitera nnyo kulaba ntera okugamba abantu betuweereza nabo eyo abasabi bannange mmwe abalaba nalabye kino Mukama abawa omukisa abawadde ekigera ky'ekisa sikirina sikisobola sikirina sikisobola okubeera nakyo nandibadde nakyo kubanga okulaba kwange si kwa buli lunaku tuyina omuweereza edda gwe twatambulanga naye muzovernight omukyalo ono mukyala wa musumba abamanyi e Masaka eyo waliwo obuweereza babuyita God's Revival Church omusumba ayitibwa Gerard Majera waliwo obuweereza bwe yazaala nga wa God's Revival Church omukyala nga bamuyita Jacint Senkaye alaba n'otya alaba muba muli mu kusaba ye nga asirise n'avaamu eddoboozi nga yalabye dda alaba not a prophet si nabbi naye alaba mutuula muti munyumya n'abaawukanako muli mwennaawo naye nga yabaawukanyeko dda alina gy'ali alina by'alaba nadda n'abategeeza bwe nfuna omukisa ne ndabako ensi ey'omwoyo kyeraga ne ndaba ka TV neebaza Katonda naye okuwulira mpulira kyangu nnyo okukuwulira ng'oyogera ne mmanya ono kyayogedde ebiddako byonna bifu ne mmanya mpulira lumu tuba tuli mu takisi tuna gye tulaga sajja omu nayogera ekigambo ne mpulira naye ntandika okuwulira amaloboozi nga googera oyo agenda viiramu wano wasabira bamutumye kukola kino tekyalwa era agamba owa kondakita sebo yimirira awo ku kyaki ya gundi ne gundi wali otegeddewo ng'okkirira mu koona nomala n'oserengeta ekkanisa eri awo ogitegedde gye njogerako naye ng'ali ku ssimu ebigambo byayogerera Mukama ne mmanya nti wamma bye nawulidde byabadde bituufu jangu tusinkane wagundi wano anti batugambye tugenda okutandikira kuba kakati batugambye tugenda kola bwe tuti tuyingire wano mukulu mwali tugenda kumusinkana then atubulire ekiddako babatuma ku mention ne mmanya nti bulijjo bwe batwe bafaanana nawulira mpulira ne bw'oyogera ebigambo nga biwooma bitya ne bw'oyogera ebirungi ne bw'osoma Bayibuli ennyiriri n'ozikunkumula bw'oti nga ziva mu mutwe zikunkumuka ziva mu mutwe toyina woosoma nze newe mba nsoma ennyiriri bbiri nga nina we nziwandiise tontiisa nsobola okutegeera nti ono newankubadde aziwalabula bw'ati waliwo ekikyamu something is wrong kasita nkiwulira at the end of the day kiba kituufu kakati maliriza guno omulembe gwe tulimu omuzibu ennyo okumanya omwoyo guno ekyama kino ekiri mu Basesalonika ekyokubiri
kino ekyama eky'omwoyo guno ogwa Antichrist. Basesalonika ekyokubiri 2:7. 2:7. Basesalonika ekyokubiri 2 n'olunyolo lw'omusanvu. Kubanga ne kaakano ekyama eky'obujeemu weekiri kikola. Ekyama eky'obujeemu weekiri kikola. Kubanga ne kaakano ekyama ky'obujeemu weekiri kikola. For the mystery of lawlessness is already at work. The mystery of lawlessness is already at work. Buli wasoma Bible n'osangawo lawlessness, babeera bali mu kuadressinga Antichrist ne ba agent be. Straightly Antichrist. The mystery kyama. Kristo naye kyama. Obadde tokimanyi. Kristo naye kyama ekyakwekebwa edda. Kyama. Bassebo ne bannyabo tukaddemu. Kristo naye kyama. Kati wenjagala okutegeereza, zuukuka gw'abadde yeebase. Zuukuka abadde yeebase. Mukama yeebazibwe. Befeso tumalirize na luno. Befeso 3:5. Befeso 3:5. Ekisawe wafiira mu nsonyi, we wafa mu nnaku ng'oli bwerere, wasasula ebbanja nalizisobola. Yesu kankuyimuse wandaga ekisawe wafiira mu nsonyi, we wafa mu nnaku ng'oli bwerere, wasasula ebbanja nalizisobola. Bible esomesa Ephesians, the book of Ephesians chapter 3 verses 4 to 5. Ephesians chapter 3 verses 4. Abefeso 3:4. When you read this, you can perceive my insight into the mystery of Christ, which was not made known to the sons of men in other generations, as it has now been revealed to his holy apostles and prophets by the Spirit. It's a mystery. Christ is a mystery. Oba tulifuna ddi akadde tukyongereyo? Mpuliriza. Sitaani, kino tukyogera empola tebatuwulira. Sitaani ky'obadde omulowoozaako awovaawo. Baako ekirala ky'omulowooleza. Mulangira, ne Kristo ayitibwa mulangira. Now, ebintu lekeraawo biriisa empiso, bakiwogera batya? Nti aliisa ebijanjalo empiso. Baako level gy'oddako mu nsi ey'omu mwoyo, baako level gy'oddako mu kutegeera ebyawandiikibwa bino n'amaanyi agabirimu, n'okutegeera nti kyewakkiriza kisingako ku kyolowooza, ebintu bya ddala.
Befeso 3:4. When you read this, you can perceive my insight into the mystery of Christ, which was made known to the sons of men in other generations. Kino kyama kyali kyakwekebwa edda mu mirembe emirala emingi, nga kyakwekebwa Kristo nga yakwekebwa. Bamulaba mu mayinja, bamulaba mu nsozi, bamulaba mu muliro. Simanya abasajja basatu bazze naye omu abaddeko tetumutegedde. Kati fe abasoma ebyawandiikibwa olwaleero ng'ebyawandiikibwa bigamba Kristo yennyini ng'ayogera n'Abafalisaayo n'abawandiisi nti mwe bassebo saagala mwefuule ekirala nga temunnaba kubaawo nze nga wendi, ne Ibulayimu jjajjammwe namumanya nti wamutegeera ddi? Yaliwo okuva edda nedda. Kristo kyali kyama ekyakwekebwa edda, ne kati ku luno kyabikkulwa. Ebiyinza okubategeeza bwe mubisoma okumanya kwange mu kyama kya Kristo. Kyama kya Kristo. Christ is a mystery. Total mystery. Kyama kibikulu oyo yekka alina okwagala okutegeera. N'olwekyo ne Sitaani naye kyama. Guno omwoyo ogutambula oguliwo olwaleero mu nsi ogubungeeta kyama. Abakitegeera kyama. Abagubikkulirwa kyama. Abagulaba kyama. Abaguwulira kyama. Kubanga si buli omu nti agulaba, si buli omu nti aguwulira. Maliriza. Kusabidde ku mulembe guno mubi gwe tulimu, Katonda abikule amaaso go agalaba, abikule awawule amatu go gawulire, obeeko kyowulira, omanye nti wano wendi presence eno eriwo nfu, waliwo ekitali kituufu, waliwo ekitali kituufu, waliwo atuyingiddemu azze alina ekyambalo ekirala ekimuliko, alina gu presence ogumuliko. Omugezi kyalina okukola kuyingira mu nnimi roshikata ramando zikete zikabashiterebo zakataraba ribo zikai. Waliwo oyingiddeko mu kifo n'omanya nti obuwengula bufu, n'ogenda mu kkanisa n'omanya nti wano wenyingidde lino si kkanisa, kifulukwa kino, eno mpuku y'abanyazi lino samiriro basamiriramu, eno si kkanisa. Omwoyo ogukutte waggulu wano eno si kkanisa. Olwo WhatsApp groups ezo zengenda nenyingiramu eyo, niyo genda okulira nga olwo ki presence ekiri waggulu ekikutte n'ogamba aha, waliwo ebifo ebimu byenyingiramu n'oyingira buyingizi bwoti, n'owulira nga n'olutiko lukuyise ku mubiri, n'owulira nga amagumba gonna gatandise okunnyogoga, n'owulira nga waggulu waliwo ekintu ekikutuddeko bwe kiti kikukkatira wansi. Kyama. Olina okutegeera ekyama. Mbaagala nnyo. Lwaki tetukoma wano ne tweyongerayo olunaku olw'enkya? Guno omwoyo weeguli ne mu kkanisa ya Kristo. Kumanya weeguli. Njagala kutegeeza ekintu ekyakabi ekikyasingidde ddala. Gutta kuziika. Nayo gino gisindikibwa mu kkanisa, gisindikibwa mu maka g'abantu. Gino emyoyo gya Antichrist. Bayibuli tusomesezza bulungi nnyo weegiri. Guno omwoyo weeguli. Gukola byonna bye gukola nga gutegekera Senkulu. Kyova osanga obuweereza bulimu emivuyo mingi. Ono ayomba noono, ono alwana noono, ono akoze kino ate ono akoze kino, ate oli akoze kiri ono akoze kiri, ate mukyala w'omusumba bamukoze be bati, ate ogenda okuwulira omusumba abadde abuulira enjiri bweti kati akyusizza. Waliwo abasumba gwe baŋŋambako mu mikwano gyange awo nti baabawamba, balinga babuulira enjiri naye kakati bali mu kubuulira enjiri ey'ekisa.
bali mu kisa kye babuulira hyper grace, bali mu hyper grace njiri hyper grace ebintu byonna nga babikyusizza. Lwaki sikoma wano tweyongereyo olunaku olw'enkya lwa Sunday tujja kubeerawo n'omulabe w'ekkanisa. Mukama akunjagalire mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nkusabidde onywezebwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amen. Waliwo agamba eyo nti nandyagadde nkuŋŋaaneko naawe nsabeko wamu naawe tweyongere okuwulira ebigambo bino. Ngenda kuba nteeka enamba ey'essimu eya WhatsApp, ojja kuba onsisinkana tweyongere okwogera ate n'okusabako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Akunkumire mu linnya lya Mukama. Amen. Bye bye. Mukama abanjagalire weewaawo. Bye bye. Janga joli o nazelo saigo ogu singanyona o pise mukama ogu janga joli o nazelo saigo ogu singanyona o pise mukama ogu janga joli o nazelo saigo ogu singamyonda ombise mukama ogu jangajoli onazeno musaigo ogu singamyonda Yesu kazi jetoli naza no musai ogo singabyo kazi Yesu